ennaku zino abayimbi bannange abayimbi betwalira kati omuyimbi gwe bayita Kapa Cat ono kati yo olutalo yalugudde ku muyimbi munne gwe bayita Mukisa nga omanyi nti Mukisa alina ekivulu kye kisookedde ddala ga 12 omwezi ogwo gujja alina ekivulu kye era ekivulu kye ayagala kuba ate nga abawagizi asobola okuba ate nga abayimbira ennyimba kati omukyalo ono yawandiise ku Facebook ye n'ategeeza n'agamba ogamba tosaaga naye tolabise nga asaagira ku Freedom City kitegeeza ki abasinga tebabitegedde omukyalo ono Kapa Cat kwe kuba ate nga abategeeza n'agamba nti omuyimbi gwe bayita Mukisa okuyimba ayagala okuyimba naye abadde tannatuuka kukola kivulu ku Freedom City olw'ensonga ennyimba tayina oluyimba lwayina bayitawo lwa Sango Nedi Kenzo neyeebuuza ennyimba anaakubaza Kenzo zokka oba bino bya muyimbi gwe bayita Kapa Cat agamba bw'ati agamba nti Mukisa ennyimba azinoonyeza mu kiwato. When we meet each other we say hi tewali kyamaanya kyendaba like I've been trying to explain earlier bino ebintu byasho bibanga kuteringa weather tegeera n'olaba nti kire kikutte enkuba eyinza otonya okusinziira ku mpimapima mu yesho ya muganda wange oyo ekire kikutte side ekire kikutte I feel like date yesembedde naye amaanyi tetugalaba and nga bwe tuli nti like my concern comes with like me I like to talk about facts. I love to talk about the factual facts kati mukulaba okwange ndaba kosa teyengedde naye amaanyi tetugalaba I feel like muganda wange ono shagitaddeyo because ebyuma ebigikola weebiri oba abanagiteekayo weebali naye the essence oba the what can I use ebyetaagisa sheebeeyo weebiri ebituufu ddala ebyetaagisa nga the music omwana alina oluyimba lumu I feel like show yake kitegedde oyo nno Kapa Cat oyinza okwebuuza Freedom City yali agitegeseeko katuwulire agamba nti oluyimba lwayina lwe bayita Sango talabawo nnyimba ndala kati yeewuunya abawagizi bagenda kulaba ki I'm here literally saying tugenda zina Sango for 6 hours because I think the show roughly takes 6 tugenda zina Sango kubazaayo mpaka mukaaga sasa okesese kwogerako naye kuba already ekyukyabwe kyabadde already bakitaddeyo gye kiri so it is already public so whatever you know is how it's gonna come public and in my own opinion bannange sheyengedde naye tetulaba muliro and I feel like the reason is I feel she's too early yo ikedde mukwano okeddemu oluyimba lumu n'otimba sho nyimba kubanga when we wrap up everything oba ebyuma mubiina stage zaakabi ne muzitimba ne ziziwanikanga zaakabi biki it all goes back down to the music olaba munaakusinga ennyimba kataba mbuyuzeemu nga yakava ku show because yali agudde kitegedde agamba olaba akusinga ennyimba Spice Diana baali bamutwalaganya ate gwe Kapa Cat agamba nti abategesi kye baakoze kyo kirungi naye omuyimbi gwe baategese endongo egenda bakabya chekeza abategesi bakoze okwabo balina okutegeka bw'oleeta empuumi nga bakuteekayo why not if you have your money they put you up. That's what they're supposed to do. But the point is, who is losing here? I feel like you put up a show and you have one song. Watching Zikule Duke, you mweti zigo chimuntu, when chituna leba chitwala chechi, dakunga ninoza sula renti. Eshagera, ebintu ebitale ebirimu ebitabulibwa, they're supposed to be cleared. So, I feel like Soketweze enyimba, or the product is supposed to give back. So we cannot come for a show for one song. Ayaya, achalemedde konti omuyimbi Mukisa badde tannatuuka. Mukisa yajja okuddira mu kifo ky'omukulu gwe bayita John Black kati nga 12 ye ategese kwa Freedom City aliyo nga 12 alinawo ne extras ze zigenda okuba ate nga zitambula nga 13 ali ku Lux Lounge e Kasangati nga 14 ali ku Maria Flow nga 2 ali ku Mars Gardens nga 27 ali ku Rose Gardens Mukisa ye byayawukanyeeko olw'ensonga yabayita buyisi mu kivulu kyagamba nti bye biri bwe biti bannayo olunaku olukulu nnyo gyendi era ndi musanyufu nnyo okulaba nti we are going to do our show on the 12th of May ku Freedom City Sisaga live in concert Mukisa live in concert so mwena jagala okubayita ku lunaku olwo mujje kuba tugenda mu kusanyuka kudigida kukeesa budde na kujaganya na butasaaga so mbayita olunaku olwo mujje yes kitegedde kati ye bwagamba abamuzalawa ayina bwagambye nti bajja na kujja ulira bwagamba
Anti buli omu n'endowooza ye. Yes, buli omu alina endowooza ye naye era ne baleera n'ezo endowooza nze ndi sure era be bamu bagenda okukola ki okujja. So olunaku olwo mujje brand tujongereko naffe bagambe kati tufuukidde dda abantu abakoze eki abantu bajja kujja nze mbalinamu obwesige nsanyuse nnyo ate bali nabo bakyesunga. So on that day on the 12th of May nga 12 May nze mbeesunze mujje mu bungi. Yensonga eyo Martha Mukisa tugende tumuwagire mu nsonga zonna wabula yo omuyimbi gwe bayita Kapa Cat agambye nti abantu ebanajja ku Freedom City karabe. I would love to be on a stage that has facts. Sagala stage y'abantu be bakubidde ezzimu nti waye mutuuse wanga temutuuka tujjule. Njagala ngende ku stage ng'abantu byaddala bampe ne ku ssente kuba kati kikyeka ngenda yimbiri we ngenda ngenda yimbira bwereere kubanga I am not scared of meeting. Era ne musinkana mugamba maama olowooza togenda kusaaga njagamba munnange mwebale kumala ne mufaayo kubanga kati tutwale tukale na awareness eshegeera tukola awareness bannaye mujjuzeewo we mba musobodde naye n'abantu nabo si basiru because who is coming for one song? Who? Nobody. Kati olama ngenda kwata ekyebiri kyange ngule tiketi njise wano bwe nti zengendo sokosa weza biri nga ndi ku Freedom City tubale abantu tubale tulabe tuyingiza tutya nze nsooka owagire ekya Bansteyo ne chali wange jibeena because we have to support feminism. Ebiri sikasambu kale kasambu manya gundi ebiri no problem tandate tudakola chibira Mukisa olaba we got us ebiri one song Freedom Cat. Aya alemeddeko Kapa Cat agamba nti emitwalo ebiri ku Freedom City. Martha Mukisa agamba wakiri walitadde kasambu oba oli awo naye omimbi ono Kapa Cat abasinga ye agamba nti bayinza okitwalanga okuzalawa naye amubuulira kituufu agamba nti ayanguye okutegeka ekivulu gwe bayita Martha Mukisa. Kapa Cat agamba bw'ati nze kyenjagala ku nsi yange nti people perceive things differently and it's okay whichever way you perceive it is okay. Bwoba gwokipimamu nti muyambako well and good. Bwoba okipimamu nti muvuma well and good. Bwoba okipimamu nti actually this is a factual fact that Kapa looked at and put up well and good. Whichever way you perceive, I am not responsible for your perception. My point is I feel like mama omuliro guliwa ennaku zigwayo. Omuliro guliwa. You know we need to tewaliwo like abantu tebamulinako like temumuliko bannayo batu bajju 12 May omwana oyo agenda ko. Olwogamba she needs to do what she needs to do but the first thing she needed to do was have enough music. So ndoza tusuubira olaba Kenzo ng'ayimba sango n'ennyimba ze endala